Kunyo omusajja abatayagala kumanya nga batandise kukola. Naye mbuuza kiwuka ki ekiri mu bakazi abakola? Simanyi. Bw'aba takola ng'akyali waka abeera muntu. Naye kasita afulumako n'alaba nga omusajja gwalina takyamusaana, n'alaba nga omusajja mulabanga kakima akamulabanga bwene ebyabwongo namulabanga akayumba akatunda ebyo amulabanga akayumba akatunda ebyawongo kwegamba ekiwuka ekyo simanyi namulabanga mumpi nga akayumba ka mobile money alinga ngolo mumpi ng'engolo ekyo sinza ekyogedde. Naye omukazi yayonooneka n'atandika okufuna levo z'abasajja abalala. Nina ekintu ekyankwatako ennyo. Omwami oyo yagamba kinnuma n'olwaliro kinnuma we baali waliwo engeri ya essundiro ly'amata dayari naye zino ennene kakati nga mulimu TV neevaako. Omwami oyo yali ali waka nga takoze ne bamukubira essimu nti gw'oli waka TV eno yavuddeko yeetaaga kutereeza sigino enkuba nga bw'etonnya kati. N'agamba abantu bange tebagenda kubeerayo nga TV sigenda kulina nkuba ekye. Najja n'ayambuka waggulu kati ono ali wansi mu kifo ky'okubuulira ali waggulu nti sigino ziteredde nga ne bwamukubira essimu nga tagikwata. Oli ali waggulu enkuba emuwa atereereza gwe yamukubidde essimu wansi. TV evuddeko. Enkuba emukuba si mwana wa muntu. Agenda okudda wansi ng'oli alina musajja mulala ali batudde asaze nako. Naye nammwe abasajja bamuyitira obusirise. Babawunamya. Kati awo nkukuba oluyawo n'otandika okwogera ennimi z'abalokole rabo shakataraba yesindaraba. Tombuulira. Nze awo nkukuba bwe liba ddogo ndikkiriza ne linnya mukamu second years. Naye nkukuba oluyina erikomawo ng'omaze okwogera ennimi z'abalokole shindaraba basikutakara yandasandaraba. N'olaba n'abazungu nga mukaaga abakola leke kyoga nga bakuli mu maaso bagamba hawaii luyawo muleke n'ebimu okusirika musirika nnyo. Ekyokuba ng'olina ngalo okukwata bulungi mukazi tekitegeeza ate kumusiriwaza kutuuka ku level eyo. Weewaawo waliwo abasajja abafu. Naye muno bw'aba avuddeyo n'akuyamba n'akulaga tulina kukolera wamu akuwadde bizinensi okola. Lwaki omumanyira okutuuka ku level eyo ate kati nnyiize. Lwaki oba omumanyire ennyo okumutuuka munda omusukkako. Lwaki omuyingira nnyo munda okwagala okumwonoona obwongo. Obadde okimanyi nga kati omusajja ekikula ekyo nga ne bw'oba weetenda tasobola kuddamu kuwasa mukazi n'amwagala 100 nga bwe yabadde ayagala oli. Kati lwaki oyonoonera abalala beyandiwasiza genda ensi ekuwone ate nkolima. Bw'omanya nga bw'otyo bw'oyisa omusajja nga bw'otyo bw'oli bw'onoobangawo ofa nga tofunye akwebakako. Ob'okulimira manya mitwaro na mitwaro gy'abantu. Genda mu maaso. Nze ngambye abagwa mu kkowe eryo lye njogedde. Okumanyira abasajja. Sirina gwe nsonzeemu lunwe. Sirina gwe ngambye era bw'owulira nga akagato kakutuuse weetereeze. Kambale. Gula akakutuuka. Toyambala kakwokya. Bekatuuka bayitirivu. Bw'obeera ng'oli mukazi. Omusajja nakukolera omulimu. Omusajja nakolera bizinensi. Omusajja nakola obulungi eyinza nabutaba bizinensi. Naye nga akulabirira olabika bulungi. Amanyi nti gwe mukyala we. N'omusasuza manyanga. Nsaba Katonda omulungi mpanise n'emikono mu bbanga. Akunsasulira obubi obutali bwa bulijjo. Nga toddanga mukufuna. Bw'ovanga mu maka g'omusajja oyo. Emyaka oba olina 3 oba olina 4 ofe nga tozeemu kufuna mu kusajja akwebakako. Buli akulaba akulabe ng'ekyonziira owunyenga embalwa. Embalwa omanyi bwewunya okutekutema.
Kumukutu kwetuli tweyanziza game nabe kumira ku mukutu no mwebale nnyo mwebale dda. Tronaz Media gwe mukutu amanya Tronaz ndine Wanyana Agnes nga bulijjo yoyo takyusa mu nkuba sisobya siyonoona tebansonga mu lugalo ntuukiridde okutwaliza awamu omuntu waba yakira akamba akusonga mbwati tali ndi mwana wa mwami ati tubadde rujja naye okyamya lukyamya nze ndi mwana wa mwami era kati utandika kumpita ssebo tandika kumpita ssebo gamba tanyiiga sinyiiga sirina bunyiivu we mbujja siringa bempuliddeko tibali bubi baboggolera ne ba customers lwa busungu bwakwegatta nze ndi musanyufu wame ekiroboozi mukigumire senyiga nnuma ndwadde anti eyo ke kabonera akalaga nti neegatta senyiga abakazi nze kyendabye bonna beeyisaako bweyisa ekintu kye bayita sex tokizanyirako naawe bw'oba tomuli onyiibanyiiba bakuyita mukazi musajja naye kasaba kulya bwe bati isya olaba omusajja akugamba bugambi amusoli mami n'oyanjala olukikugamba amusoli olina kalike wagamba mbu ebintu bizibu ono mutabani wa Farao wajja n'ayingira mu nnyumba ya muwala wa Farao obukakamu bwe bufa teryamanyiyo kiri ekintu oba Katonda ate ng'olaba nyamanyama batumiddeko abalaba Tronaz Media mbagala nnyo oyo ye Wanyana wammwe nga bulijjo naye nze siri munyiivu wamma ndi musanyufu bwe kuba kulya ndiira ddala ate seeriisa ndya nenzikuta siringa bano omusajja ate yampadde nendya nesikuta ze mukwana nzikussa nzikuta tobanja towooza mbu ate bino biki otuuka akulya ne wenyula wekka bwe wekka ne wenyula ne weetereza mu layini nogaa naye nkubuulire I'm satisfied baby abaana boogeredde akantu kaliwa muwala wa Farao omulenzi yali ayagala omugulu yali ayagala ono ow'ejjinja yali ayagala ate naye wali abandaba nga gye bali ne mu comments nyina gwe nalabye akyogera n'agamba nange mbikola naye abagula agenda bamugule taata you are wasting your time togenda kunyumirwa nsinga bwewandinyumirwa waliwo yagambye mbaofiiriza bakazi banno ate mbaviriza nze naye gwe nayogera nyina gwe nagambako nze nayogera byange Tronaz abaana bo mu comment section munaye sina kyakubakolera basabuka nze nkolera bo ndowooza mukitegedde tukoleramu nze nkolera bo nkolera bantu kyova olaba n'okunyiiga kwange sikuganya kubeewo nfuba okulaba nga nvudde waka nga ni musanyufu nnyo ate gwe buli wondabanga mu lugoye nga lulimu kabbulu ng'omanya kyabadde kithufu owamali bwagamba kithufu nze bannange olunaku lumu ojja kufa kati owulira oliwo omusajja ebintu bino bikusobera ng'olwo wabaddewo musajja mukazi wattu ng'akunnyonnyola nti ebbanga lyemmaze bampa emyezi kati ebiri kati obala ebiri gyokka agambye ebiri anti ebiri gye baamuwa kati olwo ali mwena alwadde mwezi mulamba kakati kumusiibula ne bamugamba myezi ebiri omusawo yakoze bubi nnyo ng'ate nga omukazi buli lunaku alina okuliibwa kati nze ontereka emyezi ena nfunirawa nze nange ndi ttiimu ye amabbirirako mpola bw'oba ondaba mpola kungulu oba enkoko eri eremala eddamu n'eremala yeemanyi musawaddemu akola ogulu ena eriddeko etuusa omugenyi mukama sikulima gomanyi emyezi ebiri kati egyo tubala ena ku 6 ng'oliwo oli toliibwa yadde akatono bamma ndi ttiimu gwe
bayiseko kungulu tewenyenya teyenyenya tewenyenya togezaako kukola mukolo gwonna genda akkiriza nedda mubuulira kituufu agenda awulira bye ndi okusomesa kati ajja biraba kaakati ngambye bwe nti wamma genda weebake bulungi n'omuntu wogweyagala naye tokola mikolo gyonna bw'oba obadde ogenda kugula embuzi wano Gayaza Road togula mbuzi bw'oba obadde ogenda kulwala obulwadde bwa lwekiika tolwala bulwadde bwa lwekiika oyinza okukosa genda ofe bufi olambaale fa bufi bakugolole bulungi nnyo ate naye omubuulire nti tojja speed katono mpola mpola omwana alumwa enjala talya sowaani kuggwawo nga tannakuta kaba buba bujjanjalo nga 7 nanywelako ekikopo ky'amazzi n'agenda esigadde ajja n'alyako mpola mpola naye nga ntumidde nnyo mukama wange Balamu nkwagala nnyo mukama wange webale emirimu gy'okola emitongole webale kuuma linnya lyo gwe n'osigala nga emirimu gy'okola gikusaana ogikole abalala nga batuswaza abalala nga batukomereza waliwo omukazi eyaŋŋambye Tronas n'agamba wano wayogera ku muntu wano nga bakoze emirimu eggulu naye leero kakati kana akagato kakutuuse kwegamba n'akakusonsekamu yaŋŋambye kegezeemu owulire bwe kookya kano kakubabiridde wabula koza ate nakola nsobi ki nze nalaga okusiima kwange mu kiseera ekyo ekyakolebwa kaakati wano waba nga waliwo Gozilini avuddeyo kati ate leka tudde ku Gozilini kubanga mu kusooka yasooka kutulaga kirala ne kakati twaba kirala kaakati tuleke Gozilini ono aveeyo naye tumulabe gwe waba nga kiri ekirungi ffe twasiima oba gwe tewasiima nze simanyi Tronas nze siina tabu na bintu ebyo nze ndi awo ndaba ate ngoberera janjasa biggu tomanyi kyekitegeeza Tronas kutambula Uganda yonna nga gwe erinnya lyo teririiko kunenyezebwa wabula nga byoliko byotereeza bye bituufu by'okutereeza ate ne baganda baffe abatukomereza ennyondo ne mutwambazisa obugatto ne butwokya nammwe mbatumiddeko nnyo sisobola kumentioninga linnya nti Nameere nti Nameere sisobola leka nze ne ndikubawo nti Nameere namulabye e Masaka wano abimusobedde tanga power epondose naye erinnya lyangu okukola okulikuuma nno kizibu erikuumika erinnya okulifuna kizibu olwaleero Tronas Media eweza ba followers 10,000 naye omuntu singa omubuulira kyoyiseemu nga n'olumu okubira wannya n'essimu n'omugamba are you coming n'akugamba wendi neziwera ssaawa nnya w'omusuubirya n'atajja namukubira essimu nga tagikutte omuntu bw'omubuulira w'oyise okutuuka awo tasobola kukitegeera mangu kaakati kyekiri ku Honorable Nameere nti erinnya okulikola atuuke ku kya Honorable kyatwala nno na bulamu ebbanga ddene ng'akikolerera bingi bye yefiiriza ebyafuluma n'ebifuluma ffe ne tubitwalanga nti osanga bamukuba lwa bino kati eno gye tuli ate oluusi we tulabira nti ne biri eri byali bituufu oba oli awo tetulina evidence naye erinnya okulikuuma kikutwalira kapasite ya kubeera nga naawe totegeera waliwo omukyalo omu abadde wano ayogedde ku kigambo ky'okuba nti omusajja aba na kutu aba na mukono omukazi aba na kutu yagamba omusajja we nti gw'owuliriza biki ye nti atega akozesa atiko etali ye atiko y'okutu ya mukazi
omukazi alina kuwulira bba. Omukazi bw'amala okuwulira bba, omusajja alina kukwata bulungi mukyala, kyekimubeeza n'engalo. Omukyala ne kimubeeza n'okutu. Naye n'abo omuntu yenna okuvaayo n'ogamba nti erinnya lyange ndikuumye nga teririiko bbala. Kinene nnyo terikuumika. Kyokka ate mu kwonooneka lyenkanankana ne kaani y'amata. Kuyika neggwawo. N'osuulamu empeke y'omunnyo emu. Ogenda okuddamu gonna gaba mafu. Okufa tekirwawo, kifaanagana ne box pulayi y'ennyaanya. N'olekamu envundu etya? Obudde bugenda okukya. Zonna ziweddewo. Omuntu yenna ng'olina erinnya, fubanga okulaba ng'okuuma erinnya. Protect that title. Tufaayo tejja tukuba nnyo tugume. Kassa kamera bagibisi. Ambuleera nnungi eyo njagadde. Njagadde ambuleera. Sebo, erinnya ly'omuntu nga sinnagenda wala, bw'omanyanga nti olina erinnya ggwe ndaba ku Tonda's Media. Likuume. Bw'obeera mukazi ng'oli honorable, ng'olina omusajja si honorable, genda omuyigiriza okutambulanga ggwe. Yategeere walina otambulira. Bw'aba abadde mu bantu baatuulamu nga bakifeesi, ye ssaawa ajja abeere corporate. Oba ntegeerekeka. Bw'aba abadde ayambala ngoye z'abamafiya, waliwo ebigundigundi ebyo ebyamadowadowa. Kati amuyigiriza okwambala jento, agenda kuyiga okwambala essuuti. Asooka akakwate mu ndowooza. Mbadde nkugamba Toners. Nga tona bagenda mu maaso. Omulabi wa Tonda's Media atusaasire. Obudde season yeeyo. Omuntu okugamba kakati ate mbadde ndaba background ng'ekyuse kiki. Kati ugendera awo okitegedde nti ffe tusigaddewo ffe bennyini. Obudde bwankuba ekuba etutaganyizamu eyo nteekateeka ya Katonda tetuyinza gisazaamu. Omanyi mubeera nnyonna. Oba ani yabaleeta mu bantu ba bulijjo? Nze nange simanyi. Kaakati nno ekyokuuma erinnya eyo nsonga nkulu nno. Nnyo. Mbadde nkugamba nti erinnya okulifuna kitwala obudde. Naye okulikuuma okwonooneka kitwala sekendi. Dakiika. N'atemi alwawo. Ate bwe limala okuvunda ne bw'olwana otya. Olina okukola bingi. Terisobola kudda. Liba ligenze. Kyova olaba nkugambye bw'obeera n'omwami wo ng'olina ekitiibwa ky'oli, genda omuyigiriza afaanane ekitiibwa kyo. Nabagamba. Nina mukwano gwange alina omwami. Omwami abadde ye anyumirwa nnyo kwambala kajo. Ayambala ebisaati bino ebireberaleberebe ebiriko 50 cent. Naye omukyala kati kansala mu division y'e Nansana. Ekyokubiri Katonda yamuyamba n'abaako ekitiibwa kyafuna. Kati olwo ng'omwami alina kukyusaamu. Ebya 50 cents abiveeko. Nammwe mutuleke. Ayambalire casual wayina ogyambalira. Not everywhere. Agireke ku weekend. Emikwano gy'abadde alina mu bulungi si mu bubi. Kugisunsula. Si kugisunsula. Tufuna akambe ne tugitemako. Bw'aba abadde awangalira mu mabaala omwami, kati essaawa bw'aba mu bunywe agunywere waka. Ekitiibwa okukifuna okikolerera nnyo, naye okuyiika tosobola kukizza. N'atemi alwawo. Banamasaka mbagala nnyo mwenna. Ab'Embarara Isingiro bajja bagambye essaawa yonna. Era muganda wange oyo musaasidde nnyo, Nameere Justin. Erinnya ly'okutereera agenda kusigalayo nga minisita, agenda kusigalayo nga honorable mu parliament, naye ng'abantu bamukolawo bati.
abantu bamutaddeko amaaso. Bye nalabako ebyali eyo eby'emmwanyi, waliwo n'omukyala gwe yasaavinga yamugamba nti oli saavudi kubanga amanya wankoze biti bigendeddewo. Omukazi n'amugamba ikisoke tugende mu kkooti, naye nga nze omutegeevumuuko akatono bwe ntegeera nti ebintu bizze byonooneka sitandika kunoonya mbitereezezza ntya, wabula nzikiriza ate Nameere n'amala avaayo muganda wange. Era bw'olaba ebintu bino wandibadde onoonyamu kosobola okukozesa, akyalina chance etereeza bino. Bw'olaba abantu wonna bwe bakwata akinzi n'amala avaayo n'ayimirirako n'agamba nti I'm sorry, ekyo nkimanyi. Mamito. Yes, Mamito. N'amala avaayo n'akikola. Nkubulira ogenda kulaba awo bwebeera nga TikTok kwakikoledde nga platform yiye eba egenda kujjula eyo. Ate buli wabeera kamera weeri kati. Batandikirawo gamba Nameere wa oyo ye yategeera amazima, omuntu eyali avuddeyo n'ayogera amazima Nameere. Singa mwenna mukolanga Nameere kitegeeza erinnya abaali alifunidde lisobola obutaddayo eri mu kukuuma, naye aba alifunidde akasawo bwe libeerera nga litukula. Awo nno ate nze atalinze nti mbyogedde ono maama yayogedde kati naawo tukimanyi mu biraba. Yes, n'akasembayo ku kintu ekyo nze Bala munyongerera okumwebaza. Weewaawo byonna gyebiri bamwataakinga, si kumwataakinga, bali be yabikolako bajjayo amazima. Naye Balamu alaze kye bayita oluganda, alaze kye bayita obumu, nti takireka kusasamala kwongera kikumamu bukumi muki. Bwakitegeera wakiri afuna engeri gyakiwumbirira. Ofiisi zonna yatambula nazo kati yamanya nti eno ofiisi sinze nkikolako. Oba okitegedde ekintu ekyo? Eno ofiisi yekola ku kino. Okitegedde naye? Nze ekyange bwe nkufunye. Ekyo ekyandibambadde okubuna Uganda yonna. Naafuna engeri gyakivu musajja gw'ommanja. Balamu, oli mukulu, byokola bisinga emyaka gy'olina. Yagambye nze yagamba nze mundeke ntereze Kampala. General Kainerugaba Muhoozi mugende mutereze mu byalo. Bwa minisita bw'ebyalo bukwase Balamu nakkiriza. Naye kyonna ekigudde ku muganda we gwatambula naye abadde bwa Luganda mulungi. Nammwe abandaba ku Tonazi Media bw'abeera ng'olina omuntu gw'okola naye mu yafeesi n'agwa mu dairema bwetu, ndabira ddala nga nawe kyewandikoze to defend okusobola okukuuma ekitiibwa ky'omuntu ono nga minisita. Balamu. Okay, tweyanzege mwebale nnyo kubanga abantu abo batono nno. Yes, abantu abalinga Balamu batono nnyo ddala. Wabadde ogamba abantu mu comment bayogedde bati abantu mu comment ku musajja yali abasajja abaagala mugule abasajja abaagala betundako bakazi mbo munayi gye bali bangi. Ate ano yali azze kunneetundako kati nze musasule anti era abasajja abetunda ku bakazi gye bali bangi. N'abamu ntya buti ku mentioninga amannya gaabwe naye bamanyikiddwa nga we batuuse kwetunda ku bashuga mami. Kutya butya ng'omuntu omukulu. Akatale kaagazi wadda. Kutya butya ng'omuntu omukulu nti sisobola ku mentioninga amannya gaabwe naye bo beemanyi. At least manyiko abawera abasi. Kugamba ogwabwe kwetunda. Era nga bw'olaba bamalaaya abakyala bwe bagenda ku zi speech hotel. Lunaku lumu nali nnyina mukwano gwange yali abeera Kasibyejo nali mpangisa. Naye nga abantu bali bapangisa naye abantu abalinamu kasente. Era ng'olaba n'enju mwe basula yali executive. Bwe baali bakola meetings za wedding baziteeka ku speech hotel. Nafuna chance n'embeerayo okwo. Ogamba kangendeyo. Kubanga nayitibwa sitera nnyo
kugenda wantu Troners nga siyitiddwa kituufu nnyo ekyo kikulu. Kakati bwe nagendawo meeting yatandika ssaawa 12 ez'akawungeezi. Ne tugenda mu meeting nga bw'omanya abagagga nona kyeyeeyama nono kyeyeeyama yatwala ndowooza like 1 hour tukiloozinga tuyingira we twamaliriza ne tusigalawo kubanga nze nali ŋŋendedde ku bano bannannyini tebasobola kwabuka nga bala bonna tebannakola balina okumala kuggwawo. tuyingira mu ssaawa 2 ez'ekiro ebitaala byaka bulungi egaali nejja no osooka mulengerera eri n'ogamba omwana w'omuntu bano menvu ng'ogyeko nti baali bambadde bwereere sikaati ziringa misipi misipi ate gwe bw'oyambala sikaati ng'ekomeeno eyo gose guba musipi bulawuzi nga ziringa buleega eseka Troners ebintu bino byamakulu bwe bimala okubeera naye ng'olengera kye bayita omubiri nga bw'obeera musajja n'otayimirira kutwala mwana oyo obaako endali era tolaba byengera bya mungu nga biri wali bitiba butibibika era nga n'emmotoka epaakinga okugyawo omwana w'omuntu ogirabanga mmotoka ekitegeeza classes obwamalaya mu kwetunda bulina classes sisipasiyo abo tobalabayo tokyamba naye sipasi yagula wano yandikuruza sipasi yagula wano kweriyooti ennankulabi ati gwe towangalidde mu kasubi tobimanyi ebyo ojja kubuuzako muganda wange Siyana nti fe tuwangaliddeko eyo Siyana owa autoparts ojjamu fe tuwangalidde mu bitundu ebyo nze nakoleranga Nankulabi ng'onatera okutuuka ku masannyalaze ku mmeme kulinda saluuni we nakoleranga naye owa Spasio topakinga ku Speech Hotel naye nga bw'olaba abawala abo bwe baliwo nga baboobevu n'abasajja balina obufo bwe mutamanyi era balina n'abakyala abavuga embiiri ne bagenda mu bufo obwo ne yeeroboza nti kati nsiimye Troners ebiro 2 onkyajinga mmeka byebiri ebyo era hoteli ezo batuulamu nabo nga balinze ababagula era bwe batabafuna agamba olunaku lwankoze kale bannange byebali nga bwe kiri weird omukazi okuzaalira mu nnyumba y'omusajja ne kino bwe kiri weird omusajja okwetunda oba ntegerekese bulungi oba omukazi akeetundako abaana bagambye abasajja tebaagala kukola kati katubagule anti labayo okuva omusajja lwe yasalawo okwetikkula responsibility ensi awo bw'obuuzanga Patrick bw'obubuuzo yasobola okunnyonnyola abasajja bonna bwe bakoma okweggyako obuvunaanyizibwa ensi kwe kubambaala bweti omukazi yabeeranga manju najja emiryango era b'ensi gye yemu ku strategies ze yali ajja nazo bakazi to go back in the kitchen mulabirira abaana n'abaami bammwe nemugamba anigozayo nemugaba yagitegeka bubi strategy yagikola bubi teyagitegeka bulungi oba otegeera muddeyo emanju ne bagamba ani addayo omukazi okusinziira ku nsi nga bweri yali alimeti kubeera manju mazima yali alimeti kusigala mu kiyungu alabirira omwami alabirira abaana alabirira ewaka sente y'omukazi gye yali afuna yali ejjira ku mmeeza omanyi akameeza kaavaawa omusajja yali tali meti kulekako sente za kulya zokka wabula waabangawo n'akasente omukazi kasigaza mu ndyanga n'aterekako you get oba ntegereka mmwe olwaleero ekyo bwe kyavaawo kati kyoba olaba nga bino bingi nnyo omwenkanonkano minzaani okimanyi nga kati ebalansinga
mukwano gwange yanyumizaako lumu naŋŋamba yakolera omukyala bizinesi nga bizinesi y'amaanyi naye omukazi bwe yatandika okukola yali awulira yafuuka ekizibu eri eggwanga Uganda yabonyaabonya omwana w'omusajja abo be bangi nno yatulugunya omwana w'omusajja abatayagala kumanya nga batandise kukola naye mbuuza kiwuka ki ekiri mu bakazi abakola simanyi bw'aba takola ng'akyali waka abeera muntu naye kasita afulumako n'alaba nga omusajja gwalina takyamusaana n'alaba nga omusajja mulabanga kakima akamulabanga bwene ebyabwongo namulabanga akayumba akatunda ebyo amulabanga akayumba akatunda ebyawongo kwegamba ekiwuka ekyo simanyi namulabanga mumpi nga akayumba ka mobile money alinga ngolo mumpi ng'engolo ekyo sinza ekyogedde naye omukazi yayonooneka n'atandika okufuna levo z'abasajja abalala nina ekintu ekyankwatako ennyo omwami oyo yagamba kinuma n'olwaliro kinuma we baali waliwo engeri ya essundiro ly'amata dayale naye zino ennene kakati nga mulimu tv neevaako omwami oyo yali ali waka nga takoze ne bamukubira essimu nti gw'oli waka tv eno yavuddeko yeetaaga kutereeza sigino enkuba nga bwetonya kati n'agamba abantu bange tebagenda kubeerayo nga tv sigenda kulina nkuba ekye najja nayambuka waggulu kati ono ali wansi mu kifo ky'okubuulira ali waggulu nti sigino ziteredde nga ne bwamukubira essimu nga tagikwata oli ali waggulu enkuba emuwa atereereza gwe yamukubidde essimu wansi TV evuddeko nkuba emukuba si mwana wa muntu agenda okudda wansi ng'oli alina musajja mulala ali batudde asaze nako naye nammwe abasajja bamuyitira obusirise babawunamya kati awo nkukuba oluyawo notandika okwogera ennimi z'abalokole rabo shakataraba yesindaraba tombuulira nze awo nkukuba bwe libadde bwondikkiriza nerinnya mukamu second years nenkukuba oluyina erikomawo ng'omaze okwogera ennimi z'abalokole shindaraba basikutakara yandasandaraba nolaba n'abazungu nga 6 abakola leke kyoga nga bakuli mu maaso bagamba hawaii luyawo muleke n'ebimu okusirika musirika nnyo ekyokuba ng'olina ngalo okukwata bulungi mukazi tekitegeeza ate kumusiriwaza kutuuka ku leveyo weewaawo waliwo abasajja abafu naye muno bw'aba avuddeyo n'akuyamba n'akulaga tulina kukolera wamu akuwadde bizinensi okola lwaki omumanyira okutuuka ku leveyo ate kati nyiize lwaki oba omumanyire ennyo okumutuuka munda lwaki omuyingira nnyo munda okwagala okumwonoona obuki obwongo obadde okimanyi nga kati omusajja ekikula ekyo nga ne bw'oba weetenda tasobola kuddamu kuwasa mukazi n'amwagala 100 nga bwe yabadde ayagala oli kati lwaki oyonoonera abalala beyandiwasiza genda ensi ekuwone ate nkolima bw'omanya nga bwotyo bw'oyisa omusajja nga bwotyo bw'oli bw'onobangawo ofa nga tofunye akwebakako abo nno nkiddemu oba okolimira manya mitwaro na mitwaro gy'abantu genda mu maaso nze ŋŋambye abagwa mu kkowa eryo lyenjogedde okumanyira abasajja sirina gwe nsonzeemu lunwe sirina gwe ŋŋambye era bw'owulira nga akagato kakutuuse weetereeza kambale gula akakutuuka toyambala kakwokya bekatuuka bayitirivu bw'obeera ng'oli mukazi omusajja nakukolera omulimu omusajja nakolera bizinesi omusajja nakola obulungi eyinza nabutaba bizinesi naye nga olabirira olabika bulungi amanyi nti gwe mukyala we n'omusasuza manyanga nsaba katonda omulungi mpanise n'emikono mu bbanga akunsasulira obubi obutali bwa bulijjo nga toddanga mukufuna bw'ovanga mu maka g'omusajja oyo emyaka oba olina 3 oba olina 4 ofe nga toze mu kufuna mu kusajja akwebakako
buli akulaba ng'ekyonziira owunyenge embalwa manyi bwewunya okutekuteka awunyenge embalwa ng'omusajja buli yenna amusemberera awulira mbalwa nga yeewunya bakayita kawumba tutu tosobola kuŋŋamba nti gwe olowooza bano batabani ba Falawo bo tebalina baabazaala mbu bwe bagamba mulimu abawuttufu abasajja nga bawutta naye njogera ku bantu abo ababayamba abo abatali mu levo z'abali abeetunda ku bashuga mamizi abatali ku bana abatya obuvunaanyizibwa ono ali ku kapasite kulabiridde mukazi gwe n'ebbina eryo lyolina eryakugejja lwaki olina ekitwe engalabi katwe engalabi ekyo gwera nakyo olinze musumba Ssennyonjo gye nsabira ajja kugobeko ogwo omuzimu oba wakireetera kiri ku gwe gw'okimanyi obulungi olinze paapa ava e Roma akusabire Neema mu linnya lya kitaffe n'omwana omutukuvu Amina n'akabaana akanyokezi tajja kujjayo diba vaawo genda obulwakwebakako nze nkube mu ngalo bwemba nkumanyi namwe mukisusa ekyanga nkubulira abasajja bagenda kujja mu nazze n'obusungu bw'ekintu ekyo bagenda kujja mu comment section gwerinda kogenda nazze n'obusungu bw'ekintu ekyo abasajja baddira abakyala baabwe ne babateeka ku level endala ne batandika kubalaba nga biwuggulu ekiwuggulu kimanyi wamma mu abakazi abali ngo valiwinga bbaawo naye bw'obeerayo n'emukwano gwo ng'olaba kiwutta nkwegayiridde mulageeko kakiripu kano kokka bw'oba okawulidde omugajja ng'owuliriza omukazi ono bwe yayogedde ng'abatawa abasajja babayamba bitiibwa bwe muli ebiwutta bya lumonde bwe naamala okunyiiga nja kudda mu layini era ojja kundaba nga nteeredde bulungi Ronas nanyize omuntu n'alekerera bye yandiko obadde okimanyi ebimu mulekerera okufa ku famirizi zammwe biro weefiriza bingi wamanye nti omusajja ayambala empale bbiri sooka owulire nakano nga tunatuuka ku mpale bbiri n'atuuka ne batuuka ne mutuuka n'abeewa mugamba nti ffe talina kyatukola ki kyatuwa naye nga olabirira famire yo omukazi n'abaana okulaba nga bali buki gwe njogerako yalemererwanga yo okwefaako n'agamba nti nze mukazi wange nteeka okumuwa buli kimu kyonna nga bwe nyina kimukola ki kyeyetaaga n'amusasula ekyo abeere bane yamusasula bubi oli asasula naye singa mbadde mumanyi omuwala nandigenze wali ne mugamba nkubuulire nziza kusabira kusaala giwulire ne bw'abanga alina omusajja tinsaba Katonda omusajja egwe afumbirwa emiga ekiro kya leero egikwabya omutwe ng'ofubutuka musaayi n'amazzi addeyo yetondera omusajja wadde tagenda kuddamu omufumbirwa n'omusajja oyo bwe mutuuka okwebaka bigaane kafe kafuuke engolo eri ewakisigisaba simumanyi naye nsaba Katonda gw'atonyeseza enkuba n'otujja ku background gye tubaddeko ne tudda wano ku lubalaza we tuli olwaleero njagala obusajja bw'omusajja eyawasa omukazi oyo buli wanaakuggyako nga keefunyabe kabeera ng'engolo buli bwakijja mu birowoozo nti birabika leero biganya ng'atereera agendeko ebbali bibeere birungi bw'akomawo ewuwo nga bifa ne bw'olinoonya eddagala ogenda kulifuna asooka agende yetondera omusajja oli amaziga ge yamukaabya mangi sajja alina obulumi omulaba genda ntono okulonda alinga weewe yawunga 8 years n'abakazi muli babbi bubbi abakike si bonna ab'ekika ekyanti yes okabeera kakodyo kakumala kukukolera kino olyoko weefuule okisimanyi mpulira obusungu nawulidde obusungu kati ng'alinganga nti ali mu kiŋŋamba mwana wange ngalinga mwana we era mukama nze olyoka nga nonyima abaana abalenzi nze mukama tompanga abaana abalenzi ndeka nkutereereza abaana abawala bennina mbazze mu layini bakitegeere n'abakyala abamu babba baabwe bamala ne batuuka ne babafunira emirimu n'agamba nti owaayi awo mulimu genda banka yonna oba kitongole kyonna ninayo connection n'afuna connection ne bagenda ne bamuwa omulimu n'atandika kukola ate olumala kutandikamu nodda mu bya omusajja tokyamuwulira okola bibyo nze simanyi kawumba tuutwako we kali kyokka ate era alaba tokyali levo ye n'abasajja weewaawo bwe bali abamu era nkizeemu
omusajja n'abeeranga omukazi adduka speed omukazi n'akutemera paasi n'agamba bw'oyita wano tulonaze oteeka okubotola wali olinawo miliyoni aga nakyo olw'okuba nga kyambala jiini olumala okukwata ku bukadde ameka n'afuuka njolya ogoba mugobe ate n'emisinde wagijja tomanyaayo mutayiza ebitimba n'obiteeka wali olutuula omanye olutuula lw'abayizi gwe wali olulabye walusanga watu nalulabako wino wali olabyeko ku bayizi abayizi sibalabangako naye nalaba effumu olimanyi likola ki nga bayiga olutuula ate nga luli lwalumaze okukwata bikulemye naawe anti bwe lukwata effumu nga lifumye talimaliriza ate kirimu kimaze okukifuna ate kati mwongere kisobola okuyuza okutyampa era nekyebafumita bamanyi ekifo effumu werikola nelireeta wano nelireeta wano awo nekiggwa amaanyi netugenda mu baagiro ku ttale gye tubaagira ennyama eyo naye omusajja n'afuuka ekyo gwe batuuza olutuula abeera naye mukambwe n'omusanga nga bateze wali ku nsonda kati nga balowooza wabbulukukira bamusanga ero nagamba ate eyo mulugjeyo naye nze mu byonna kye nalabye omukazi akola ekyo abeera teyaliwo n'omusajja aba teyaliwo n'omusajja akola ekyo abeera teyaliwo omuntu nga yaliwo n'obwafuna ssente tasobola kutyampa akomawo bukomi n'agamba kakati omanyi twalina pulaani ya kino ndowooza ku buno obutonotono bwenfunye however ayinza obutakugamba mmeka zaafunye naye n'agamba naye buno bwenfunye tutandike ekyo ekyobutogera mazima mu ssente z'olina kiri mu bakazi omukazi omutuufu waba ne miliyoni 7 akulagako 3 nyingi mateeka 3 nyingi ku 3 nyingi naye mwekyo mbawagira kubanga bwe butonzi omukazi tayogera mukandala gwe mutuufu gulimu ssente ate awo bamukazi omukazi bw'abeera ne miliyoni 7 bw'aba akuyambye gaba 5 ate bw'abanga oyagala aweza kakadde 5 aganona wa maama kati nno kankubuulire nina mukwano gwange naye lwakubanga ono yono omukyala ate ye yeewuunyisaamu yaseepinga nga ssente zino zibaleka ku kameeza n'atereka ssente mu kabokisi atuuka nabeera mu dairema amugamba omanyi bw'oba olinayo akasente konna nyamba neetaaga emitwalo 6 abasajja temusasula neetaaga ekyo kyekisooka neetaaga emitwalo 6 nagamba wenfunira salale ngenda zikola ki nkuddize omukazi yamugamba okudda ku kitanda ne bwompunzika sirina yaddabi 2 twali towards Christmas mu mwezi December nga atandika n'atema akabokisi ke bulungi n'ayingira ekibuga n'agula niyo kapeti y'omu kisenge green kaddo atali na sente si alayisi tonazi n'aleeta ng'emala ekisenge bulungi nnyo n'agamba kati kano ka TV kadde mu kisenge ky'abaana kati wano eno kandirikayo ka TV kange akalala kati omusajja n'amugamba naye ate sente wazijjewa n'agamba dde nyina akabokisi kange n'amugamba nakugamba olinayo enkaga gyo anti bwe baziba ate muziza sikugambye abakazi ensonga gye basooka okuleeta mu ddiiro abasajja temusasula sasula abakazi ababawadde ku kasente mulimu kati n'abalala akugambirawo tojja kuzisasula nze kankuwe buuyi ensonga bwe ziri kukwata olimpa naye nze nkuwadde naye ate bw'otunula kati oyo omanya nti muli abo 2 manya wadde teyampa 6 naye akola zza ki bitugasa bameka 2 naye abo abazifuna nga gwe tolina kyoyongera ku munno wabula omusikambusisi muli babi nnyo ng'ekkuba erigenda emmanju saawa eno teritunuulikikako kweneetonye awo wootuddewo tosobola kuseetuka tebakulimba akakuba ako ka bizibu nnyo
naye kikyenyo lwabo kyo obeera ng'omunno wali tomwagala wandimugambiddewo olinga gamba nti wali ogifudde stage ya baasi. Sebo oli omukazi okumanya yabba omusajja oyo yamubba n'agula amataka n'amataka. Sajja akanya kulaba bizinesi eggwawo azeeyalidde zirooni ayongedde mu bizinesi. Nange naye namubuuzizaamu okwagala kwali kwa kikula kyo. Kazi baloga Kwagala kwali kulevo ki? Naye olunaku lwaki lumu n'amunaabira mu maaso. Bwe nategeera nti teryali ddogo. eryavaako lyawona oba lyawuguka. Liyinza okuba lyakwatamu katono wano. lyalabaga walikanga n'eritere. N'amugamba kakati mpuliriza bino mbyogeranga mwami. Toddayo ku dduuka. Komaawo. Beera ewaka ondabirire. Labirira abaana. Kole kyakuleeta. Kole kyakuleeta no ngenda kulabirira. Bikimu nja kikuwa. Omukazi yanyiiga omukazi yavuma omusajja. Mission yeta nagimaliriza yeta nazimba mu mataka gaago yali agala kuzimba. Abula musajja gw'amankulayirira Katonda agenda kuwa omuntu agenda okumalako ennaku. Agenda kunjagalira njagala omukazi oyo gwe waŋŋambye akwagale. Obenga buli wotemya bwoti omulaba mu maaso ng'akuwa ka juice. Akumpeera omukwano. Ate bw'olaba ng'aguleese. Egendereze. naye nga nsaba Katonda amukuwa akunjagalire. Njagala kwagala akuubye nga si ddogo naye nga mukwano gwennyini gwakubise musajja gwate ajja kwagala. Mazima Kirungi nabyogedde owulira ajja kwagala. Agenda kwerabiza ennaku agenda kuzza ku level kwe wali. Nze nziramu okusabira Katonda oddemu ofuna olubuto lwe wali olina olumya abalabe. Nga mikwano gye gyennyini gye gipaaza omukazi. Mikwano gye gyennyini. Njagala Katonda asooka kutuleka emikwano emifu gyonna. Ate ekirungi nja kubijjayo era kasona abiteekayo nja kadawuniloading. Nja kasikayo. Kamuweereza. Njagala omukazi oyo akunjagalira. Tolaba ng'olina kabulaaka kafaanana bwe kati. Njagala kabeere nga kashayininga kati ng'olinga gwe basikera okusiiga butto. Oddemu ofunire kabiri akalala. Nga bw'oba oyogera weerabira okwogera nti kigambo sukaali n'oyogera erinnya ly'omuntu oyo. Kino tukiyita kiboozi kulumya muntu. Nedda tekisusse kyekyo kyennyini. Njagala funa omuntu amunjagalira amuggyemu bino ebiri muno. Asobola okufa ng'emyaka gye teginatuuka. Ng'obwongo buli bakiyita traumatized. Ng'obwongo bwakyuka bufu n'afiira mu myaka emito. Bagamba buli lunaku ne mugaana obiikiriza. Katonda agenda mukuogenda abakazi abamu mwana ayogeza bulumi sitaani wa kunzi kuno. Mwana adda ayogeza bulumi tunazi. Adda ayogeza bulumi. Geza bulumi geza nnaku. Enze wali omuntu anakuwaza nti nze nakuwala nembanga nze nabadde nanyene waabi. Ndabira ddala nnyo. Era yabadde ayogera nga mugamba naye omanyi byogere naye ng'ewamu bw'osi wamuteekamuuko ku bintu ebirala nze ngenda kuyitako gabe nga gakola gakulukuta. Nange neebuuza abakazi kiki kye mwagala ekituufu? Omusajja omubeeba nkolera omulimu oba nfuna omulimu nkole erere nagamba lindako ne bw'aba tagukoledde nakuŋŋaanya obusente ne bw'aba takukoledde naye omusajja n'akuta n'akugamba omanyi genda oyiribe. Aba takusindise mu bubi. Ku lwa Uganda ya leero nga bw'ogiraba bwefaanana. Sometimes aba anoonya asobola okumwongerako. Engalo zino tezenkana. Asobola okubeera ng'enfuna ye si ye ya bbalamu. Ayinza okubeera ng'enfuna ye si ye ya Mama Justin Nameere. Naye ng'enfuna ye ya muntu wamufuna mpola. Mazima. N'agamba omukazi ono singa agenda wano mu kasaluuni ako kali bize. Nabanga olunaku afunayo omutwalo gwe gumu n'ekitundu. Kijja kubeerawo. Kale ne bw'aba akomawo ne bw'aba ng'aleeseyo kasukaali. Nze kangule mperera abaana byonna byonna ebisigadde mbikole. Kale walaba nemereddwamu okwo. Mugamba wano mpaniriraako okwo bw'oba olinamu. Ekyo kirala kiba kiraga nti obuvunaanyizibwa obukola naye wano ozitowereddwamu ate munnaakola. Oba okitegeera. Era tekitegeeza nti lwosituse n'ogulirayo omwana akasapatu. Omanyiira omusajja. Nedda. Njagala mubawe ebitiibwa ebibasaanira.
nebaza abakyala mwenna abawa baba mwe ekitiibwa nga kyanamaddala si byamankwetu nga babaagala ng'omwagalira ddala n'akugamba nti munaaye ebintu sinafuna musaala oba sinafuna kaseera naye nsuubira oba inamu $20 gampe n'ogajjayo n'ogamba nti basajja temusasula naye nze nga kuwadde bw'olikwatibwa ensonyi oligazza naye nga naawe okimanyi bulungi oyo manya nti muli bwe muti okitegedde n'ennyongera okwebaza abakyala mwenna ng'omanyi tolina kyokola nga mwami wo takimanyi nga buli waba alina kyogenda kukola naye abo bali babiri ku 100 only 2%. Ne 2% okikoze lwa nsonyi kutya bantu bandaba kutya bandaba naye singa tubabadde bandaba nandigambye 0% tekuli ekintu ekyokukolera awamu essaawa eno buli muntu alaba munne ng'omubbi muyekera buli muntu aba alaba munne ng'omuyekera agamba nze tugule ettaka 100 ku 100 nga liri mmanya 2 bw'oyita eno bw'oti olintundeko ku magezi g'olina nono ng'agamba gw'oyita eno bw'oti olintundeko ku magezi g'olina ogenda okulaba ng'omukazi agula wali akataka ono tamanyi agula akalala ono tamanyi n'agula akalala ono tamanyi kakati ng'onaagamba ne bane mukama tusaba tuweeyo kataka tufune we tuzimba ennyumba tuve mu muzigo ng'omukazi yeekuniza ne poloti yasi nya tasobola kugamba nti kanzijeko emungi saddaaka enga maguja tuzimbeko ennyumba nedda baaba oba kitegeera kintu maali ya mukazi maali egenya ebintu bya kikazi naye ng'okutwaliza wamu Tronas ekintu ekituufu kyandibadde kityo olowooza okwagalana bwekubanga kwagalana bya ddala ebintu byonna biba byaffe wano mu Uganda naye kirabika omukwano ogwaggwawo gulabika guggwerawo ddala tulina pretense omukwano ogwa ddala gulabika tegukyaliwo manyi lwaki kyabanga kyankiso nnyo omukyalo okugula olugoye ng'omwami tamanyi ssente gye zaabudde nga kibi nga ne bw'aba yanoze mu mwanyi n'agula ekisikati ky'okulimiramu ayanjulira bba buli kintu kyonna nga bwe kyabadde olaba abantu baŋŋamba nti naye lwaki oleeta ebyankagamu 2 naye bwe ŋŋenda mu kyalo njagala nnyo okwogera ne jjajjange jjajja ku ludda lwa maama jjajja mukyala gyali ndowooza ayinza okuba ali mu 90 something naye nga ssebo oyinza omusanga ng'atambula bagamba tokiyinza kikkiriza naye amanyi ayinza okugamba ngenda kuggyayo bumwanyi bwange nogamba kati jjajja olwo ogenda kufuna abaguzi bamugule amba kati nfuna amugula naye luli omunoga nga gugwa mwanyi wo n'omuteeka wali n'omwanika n'akala ye yennyini yalina okunoonya omuguzi amuleeta amugule omanyi lwaki abasajja babajja okugula emmwanyi bakwananga baka abasajja ate sente yazikwata eno oluvannyuma n'amala kugamba emmwanyi zo ziizo zivuddemu $2 million sente ziizo kaakati bw'oba olina kyogenda ozikolamu n'okimwanjulira si byakumalaga byekyo olaba wano oba ofuluma ennyumba naye n'afuluma komawo ng'omulaba ng'ayambadde engoye endala gamba omuleke waka nga n'omugamba tovaawo ogenda ku mulimu owulidde n'ofuluma n'ogenda n'agamba olaba ziwaze essaawa 6 nga takomyewo kuliimisa si waakudde naye n'afuluma n'obwenzi kyeva bukula n'afuluma kubanga amateeka n'amanyi akomawo ku emu akomawo 12 neyeyambula nayambala engoyegoye endala nadda mu kisenge n'atuula oba mu ddiiro oba mu dining oba mu sitting room temukyalina mukwano bantu mmwe tewakyaliyo okwagala sajja mwongere okukaaba n'abakazi abamu bakaabe anti kiri both sides n'abakazi abamu bakaabe ndowooza tuyinza obutasukka wano mukama nyongera kwebaza abalabye mwenna
mwe mutumbudde Tronaz mazima okugituusa kubawonyaawo kugireetedde okwogerwako mazima nze mbasaba kipita mwongere okubikola nziramu okwebaliza ddala nnyo nnyini ddala abo ba viewers tebakomentinga tebalayikinga tebongerayo yalabako bulabi naye nga buli kyosuulayo akiraba ateeka okukiraba n'okukiwuliriza okuba gye kitandikidde paka gye kikoma naye nga talayikinze ate takomentinze neyeyongerayo mbeebaza nnyo takutadde mu favorite mbeebaza nnyo 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 nnyini ddala beebale nnyo beebalire ddala ekirala nyongera okwebaza omwami oyo akwata kamera Patrick singa nakitegedde yandyekubiddeko mu ngalo nze sitera kwebazaabaza yandyekubidde mu kokookoze kankyogere tumwebaza Tronaz okola n'omuntu ng'akuwuliramu emirembe si kyangu Patu weebale ate nkusaba tomera amalala kuba nkwebazizza ku Mande n'obulawo osisiriza nokuba nosisiriza nokuba osisiriza nokuba awo nkusaba Patrick ku Mande kati keerako nnyo kenkuwaanye Musumange yatera okubikola n'agamba ne bane twebazeeko omuntu ono akoze bulungi nnyo kati nga wena oli wali omegedde nakugamba tereetewo essaawo nnyo ndaba weetaddewo nnyo genda n'okugenda tolina byokoze byawo mubeere bulungi mweraba